Akasattiro kabadde ku kyalo Manyama mu ggombolola Lwankole mu disitulikiti Kyotera. Abavubuka babiri ali ku pikipiki ku luguudo olw'ebbala okudda ekitengiso okuddeko amagwa bwe beekanze omuntu nga mukyala ng'abadde asala ekkubo ng'ali butenga bwadde eno bwadde eri wano olw'okutya pikipiki bagisudde wansi ne bamusimbako okumunyweza nga ne bakuba enduulu okuyita abatuuze ali bakyebase. Kikyamu nnyo ebisozi bye biribaale Manyama bikoyo tumaze okunywa amafuta wali nga tujja wano lwekki tumusanze wano nga atambula alinga ali mu nju ye ne tumuga nasaana adda wali mbimwanyi yaddamu nakulosinga piki nezikira amataala sawa ziwedde nga mmeka 12 era kika 24 ava mu luno olujja n'agwa eri n'abuuka n'ava eno nadda eri kati ogwokutaano abadde asinziira adduka agende we mubakidde nendwanagana naye nnyo. Mu kavuyo kano ku bavubuka omukazi amusimbye era mu bulago n'amutuusaako ebisago beegattiddwa akabatuuze ne bamunywereza mu luggya lw'omutuuze n'adula wansi kyokka nga tavaamu kigambo okuggyako kwekomba. Amawulire gasasindira ebyalo mu ggombolola yonna okujja okwerabira kwa Agambibwa okuba omusezi obwedda buli amulabako ng'agamba nti tamanyiddwa mu kitundu nga olumizza nti kirabika yavudde ku kyalo kyewalako n'ajja okwabwe. Teri amanyi gy'ava. Yanjagudde wano era mulabawo wano yanjagudde wano ne mubaka ettaayi gwe ne mubuze olagawo temumanyi atutwala atulage ewuwe naye waabwe tumanyeyo gy'azaala. nkuza okutuuka wano nze nga siyabanga ku kigambo omusezi nga mpulira bawulire. Mu ngeri ewunyisa omukyalo n'afunyira amaanyi n'asituka omulundi gumu atambule olwabadde ndabona ebiwabo n'okwesiga okumuwa ekkubo. Ono atambudde okulekera okudda ebbali wakati mu mbeekuulo okuva mu bantu atuuse mu kkubo n'addamu okutuula ng'eno ng'akankana n'abantu okukubira engalo ng'atabawala ebiwera okumugajambula. Kino kibaliriza ssentebe w'ekyalo Beeni Kayongo okutimya ku poliisi ekalisizo nayize obukubirire ku pikipiki. Wano omupoliisi omukyala abaddeko amuzinze mangu engoye ne bamutambuza okumutuusa abadde pikipiki wakati mu lwogolo. Bamutuuziza ku pikipiki okumwongerayo ekalisizo okumuwonya ebbiina ly'abantu. Muli wa John Bosco yakusakidde guno ku lwa Bukedde TV.